Okay, mikwano mlewa sati vyo mlunje program owinse omagala surprise your loved one ono okaite owinsa abagalwa abafe mu ngeri ennungi ntwakwako surprise onakula lero mwebuza Shifa aliwa nayingidde wodda ndi mugenyi tuli mukono wano ku Shade Gardens, right? Tuli bagenyi mulaba ka decoration emabega buli kimu kiri steady nenge ekiriwo bagenze nno na mugole aite twagala tusanga amanya mugena gamanya ani akoze surprise ani go surprisinga ne kansooke ntuuke wano obategese omukolo nsobola briefing abano kuba abasinga tebamanyi nti Shifa ajja baze buzinabo mugena bimanya na yeso surprise ataka tazileta hatataka okay, neyanza nnyo Elise. Ntandika nga mbuuza ku bagenyi baffe abalungi abazze olunaku olwaleero era dde bannyabo olimba nnyabo era dde bassebo kakati ekiriwo nga bwe mmanyi tugenda bbanga tusurprising omwagalwa waffe olunaku olwaleero omukyala ayitibwa Irene era nga mazaalibwa ge era nga tugenda bbanga tumuleeta oba ali awo kumpi awo tumuleeta Irene abatagaliza sibalabye bwe batunidde eka ne bajja baagaliza yes so kati tugenda bbanga tuleeta Irene mu ngeri eri special era omuntu alina wa muholdings awo tumuleete tubenga tumusurprisinga tuwulira naye nga ngenda kusooka nzikire wali mulindi wali mulimbira awo kati mwe mubenga muli kubyammwe kuba guno omukolo tagumanyi yajja buzi amanyi bamuleetako ku lunch it's her birthday tamanyi nti abantu batudde dda bakoze eki bamulinze okay mikwano mlewa TV omulungi oli program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one nange omwerezaawo Hope Shifa Nakawombe wano okawe wetwewunyisa abagalwa abaffe nkugamba ani hero wo ani muziraawo DJ kwatamu ani yakolera ebirungi ani akubereddewo mweno program tewunyisa bamaama baganda baffe abazira baffe gwe bobeeraawo mu bulamu oyinza okugamba nti omuntu bw'ati bambi ali special mulamu wange yankolera kino so bwe tutyo bwe twatumiddwa olunaku lwa Irene tulufuule special era nga tumwagaliza amazaalibwa ge era ne baagala omukolo guno gubeere covered oli yaŋŋamba Shifa buli waweereza program ogamba abazira baffe nange nnyina owange gendayo omusurprising so kati kankubira omuntu ayina Irene muwe go ahead nti yingira era bw'abanga tuuse wano tumusurprising bannange bulungi kuba agenda balabira wano kati tumale mutuusa wano bwe tuti hello sebo jangu oyingire naye bw'ojja ngenda kuba nnyimiridde wemunyimirira ogenda parking avuddeko kale katigira otwala omukolo mu maaso naye gwe toyogera ku mbeera eri kati begiraawo yiiya nga bw'okitegeera kati amanya wanje ani kanooza siikeetaaga kuba nandyagadde mumanye ebinaafa eno okay mikwano tugende okuba nga tukola surprise twagala parking wano right agenda parking wano wano amunonye wamulabyeko kati goba ogenda kwefuula alagirire emmotoka halo wanje ewa oliwa yingira nedda yingira jangu ogenda laba omuwala ali mu kiteeyi kya pinke wojjenda okujja opaakinge jangu opaakinge ne side wali nuwe eya bbulu ogenda laba nnyimiriddeyo yingira jangu oyingire nedda jangu itizoke twakitegese jangu n'emmotoka naye njagala parking side entagenda bbala bogenda kundaba wennyimiridde omuwala alina ekiteeteeyi kiringa kya pinke gwe jangu waliwo naali mukuyitawo ku mulyango gwe yingira twakitegese
kulaba nnyabo. Tayinza okulaba nnyabo. Happy birthday. Happy birthday. Bampa akazindaalo kwe kali dijje kwatamu. Happy birthday mukwano. Happy birthday. To Wanje? me? To me? Yes, to you. Wow. What's Eh? this? It's your birthday. It's my birthday. Yes, it's your birthday. Surprise. Ate okaabye. Dijje sooka olindeko katini nnyo mukwano. Lindako. Omugole ali mu mazzi gatusobedde. Happy birthday. Kale jangu jangu. Happy birthday. Wow, wait. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. DJ, you can play the song. Yeah. Tugende wali. Happy birthday to you. Soka yimirire wano, kasoka yimirire wano yetegereze buli omu. Kona. Okay, omugole waffe atuuse. Asoose n'antunuulira ati n'agamba nze birthday nga yange obigamba nze by'oyogera bw'obadde eyo nkozi obadde ojjawa? Mbadde just bantwalako out family yange. Era oli out ate olabye oli ini? Mwanimbye. Bakulimbye eki? Mama Aisha. N'okola ki? Netegeka. Nga toyina abakwagala abakutegekera. Teekaawo ekirabo kyaffe ekisoose ekya Irene. Okay. Naye gwe bw'otuula awo, bw'obeera awo, totunulayo ebisokolire. Abantu nga batudde wano bonna, oba mu bantu bonna b'olina mu bulamu bwo, ng'olowooza ani eyaleeta idea n'agamba nti njagala okusupurizinga Irene? Mu kulowooza. Alabika twin sister wange. Kiddemu? Alabika twin sister wange. Yanyuju. Wanje. Mwana wange okumanga, please. Ani yena? Alabika fiyo. Fiyo. Nze simanyi nga twin sister wo. Nze simanyi naye nyina namba ya simu. Nyina namba ya simu ey'omuntu eyantumye amajja nkwateko akazindaalo switi. Nyige essimu ndabe omuntu oyo kyanaatugamba. Kuba nze nyina simu njagala tukole omukolo ng'ategedde lwaki kyazze kitya n'eyakikoze lwaki yakikoze. Yes, sooka tukube essimu tulabe. Tusinikirire essimu egende maaso, please. Kuba nange simanyi nze nange najjidde ku ndagiriro. Kale tukiwe ekitiibwa tusirikemu. Why is it out? Oze kulya lunch out. Ozirayo surprise bwe ziba. Ozirayo surprise. Tolabyewo mbeera yonna. Tolina kyolabyewo omuntu yena nga yeebuzaabuza. Okay. Hello. Mama. Mwana wange okumanga. Hello. Naseyagala okumamu. Tuwulirize essimu. Osaana okwongerako ne tuwulira akazindaalo kano wano. Mukwano. Kozi agambye ani sembera omubuulire wano gw'ogambye gw'osuubira. Suubira fiyo. Osuubira fiyo twin sister.
Ani ono? Ne lwaki oteebye fiiyo atalina wano? Njagala nnyo nkimanyi. Bw'amwagala nnyo akimanyi. Kukikubira mu ngalo. Tubuulire mukwano. Abantu bakola ebintu naye nga yeggwe. Abantu baba n'ensonga zaabwe. Ali live ku Star TV program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Lwaki wakeera n'ogamba oyo hero wange? Sooke twogereko awo ebigambo bitonotono. Sooka omubuulire ensonga. Atandikirawo wennyini. Muna tusonyiwa okuseka. Ne mama agakaabye. Wangi sweet wange. Irene yalekawo obulamu bwe. Omuntu n'aleka lalifu ye n'ajja n'atuula ku lwange ku lw'abaana bange. Ekyo si buli omu asobola okukikola. She's one in the million. Okawulidde? Mwagala nnyo. Nja mwagala nnyo. Mpaka. Ndabona nakyo kyokka tekimala. Era atleast njagala omulabanga musanyufu. Abaana bange basanyufu. Abaana bange babeera basanyufu nange mba musanyufu nekola ssente. Naye nga tewali kirala kyonna kireese happiness mu baana bange nga Irene. Shifa Irene yali mu ddwaliro ng'ali e Mulago ng'agenze bamukuba aliko x-ray alina chest pain. Nebamukubira essimu nga muwala wange Shanero mulwadde. Just ne bamugamba nti afunyeemu ka temperature. Irene yave e Mulago Shifa n'aleka ebifaananyi bye n'atalinda na result n'atalinda na mujjanjaba. Nadduka bbiri atwala omwana wange mu ddwaliro kyokka nga naye mulwadde. Ani asobola okukikola ekyo mu nsi eno Shifa? Batono nnyo. Chance. Kozi n'ab'eŋŋanda babaawo ne batakikola. Okitegeera. Yes, buli omu aba yerowoozaako nga ye. Mbeera nimba. I know. She's my hero. Ye muzirawo era luno olunaku tuludedicatingira Irene. Fiona's hero.
sweet nja kuddira kkubire mwagalizaawo akayimba soke tumuteeke mu mbeera efaanana abagole ayambale ku ngoye ezikyala ng'ezaffe asooka ajjemu damage zino zengala ezo agenda okujjamu damage agambye agenze n'atugamba singa nategedde nenyambala agambye kino kye bayita surprise. Kale mukwano sooka omwagaliza akayimba nja kuddira one of my favorite songs. Okay, sweetie, I'll call you back. Nja kuddira soko kakaneko. Okay, omulayi wa Star TV omulungi. Alaba TV oyinza okugamba oba beemoola ki oba bali kuno mukwano eyakola obulungi asasulwa kati ate awo ne wajja ali embaale n'ankubira esimu nga Shifa tulaba otwalira abantu zikeeke naffe zireete gwe kola bulungi b'okoledde obulungi be batuma Shifa nange bantuma bulutumi obubaka mubuwulidde yasacrificing obulamu bwe ku lwa sister we. She gave it all n'akiwaayo, and who does that? Batono nnyo. Okay, mikwano omulayi wa Star TV omulungi program oyinza omwagalwawo surprise your loved one ekirabo ekisoose jangu suule asoma obubaka ekirabo kye ekisoose agambye happy birthday Irene Babirye. Yes. Osalanga ukube engalo zikubiranga ddala notakina kino. Okay, munnange webale kukola birungi webale kubeerawo kino eva nkigamba abantu abalaba Star TV nti ffenna we tuli mu bulamu wabawo omuntu eyakuteerawo eddaala n'olinnyako okutuuka wooli nze nange obbaweereza search making azeka sikyo wamma gwe tolinaayo b'ogamba nti singa sigundi oli mbutuufa omulimu guli sandi gufunye. Yennyini y'enkola yange y'ensonga lwaki njagala buli lugalo lwange kubeereko abantu bennyambye 10 bamala okubeera mu ggwanga. Kati ye programu eno mwe tusiimira abaagalwa abaffe. Naye nga olyawo oli bulungi? Si nnyo. Tuzze kucelebratinga gwe want you to be happy. Tukuyise nga baby tukulaga omukwano. Kale mikwano botyo omulayi wa Star TV producer tula yakayimba Katonda talimba ka Judith Babirye DJ naawe oba okayina osobola okukakuba tekirimu sitaani mbere nga ndeeta ebirabo bye twetisse tugende kukiddako mu ddakiika ntono nnyo abateeseteese ebirabo nga tugenda kayimba ako kansooke n'ekirabo kino already kyasembedde dda. Omugole ekirabo ekisoose kiikino bijjeemu okay, soko okwataawo kati ndowooza metro niyambaliza ddala omugole ono omuleete dijja tuteereyo akayimba tewagenda kubula katunyumirwa akayimba ako tulete ebirabo ebirala okomewo ombuulira ng'omumaliriza.
n'abakadde njabako za dduyiro nonno muliro muliro obuyinza obwampiriddwa nga kojjaawo nkulagira nkimanyi nti amazina ogamanyi okusingako awo bw'oba nga ate nange oyagala nzija ate era nkuyigirize bwe nagakuyigiriza nga nzija mumuwe engalo please Irene you move ngenda kuyambako wonswaliza wenkusunira we go sura Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabako za dduyiro nonno muliro obugalo ne kontinenti guka abazadde abatuzaalire kula kuzaala kujagana walala gotulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipaga nesindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipaga nesindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe DJ, tonkutulira mwana, please. Okay, awo wenyini. Tova wawo. Naze okola surprise eno. Nalina okunoonya abantu babiri. Naze nga noonya Irene. Ojo. Era nga noonya omukyala gwe bayita Abigail. Yes, nawe. Abigail Nalongo? Nga naye surprise ye nga baŋŋamba nti muzira. Mukama yebale. Mukama yebale. Nga naye balina ensonga. Era nga bantisse obubaka bwe. Asembere wano bw'aba gyali DJ, mama yajja. Kati ne mama. Kasaka semberako erimanya ennaku yo, kati mama yajja. Okay. Webifaananyi abeera eri, tabeera kumpi na mama. Mama wano. Olina bwe wakolera ebirungi naawe. Yes. Kuyitayite nga batika surprise ya Irene. Era ne batika surprise ya mama. Netugamba nti okay, bonna tujja basanga mu kifo kimu. Era de mama jangu wano. Jangu wano. Oli butereevu ku Toro Fina eya Festa TV. Kala abalala tutuule. Yes. Sula. Olwokuba nti oli Fiona. Oli sure. Nate mwanyinazire mafupirira mwana. Yali sure. Very sure. Konko sure. Yayinza okuba nga alowoozezaako ye waawo n'abalala bandowoozaako naye okusinziira ku kino kyendaba wano yeba okubanga yeye kale abantu obubaka bwa maama baleeta obubaka bwa maama alina ebirabo bya maama situla taddaako okiteeke wano bemeeza abakozi ba wano soka oteeke wano eno soketeekaawo maama teekaawo ku meeza eyo Irene uliwo okola ebirungi ebyo bwe bibaawo. Cool down. Okay. Thanks so much. Mami Abigail Chiza. Oh. Obugalo mu bumuwe. Nawe okubeera omwesigwa oba oliawo abalala bayinza okubakyuka ne batatuuka ebinyaga Amina. So kati tugenda kweyongera okubanga tugaba ebirabo bino briefly. Abebirabo. Byonna tugenda tugaba ebirabo kati. Yes. Mama afune metron, Irene afune metron. Nyabo. Ekirabo kya maama ng'akwasa meetu. Meetu kwata, manya omulimu. Netweyongerayo. Manya nnaku. Irene yalaze. Irene. Wabivuddemu. Leeta. Ekirabo kya Irene. Irene. Come over.
Agambye, stay the same. Agambye, stay the same twin sister. Thank you for being my best friend in the whole world. Yes. Happy birthday, Irene. Agambye tokyuka ekyo kyennyini kimala era ate oli best friend we. Kale metro. Ebirabo. Kale abebirabo mwambeko. Irene ddayo. Mama agira again. Speed up. Irene. Okay. Netwatika ebirabo. Twagambye. Metro mwanyinaze bwagojja kumufuna mu office. Kuba tetugenda mu kizibu. Tina Hosh Fashions and Bridal Couture. Bali akushell ebulenga. Okuflo eyo waggulu oba okusalama road na ku cash supermarket waliwo ekizimbe bayitawo cash shopping village opposite the mess bar netugamba mu abahoshi mwe bafe mama katumusitulire boutique ya Gomez alondeko zengale zino zowulira abagaliza mujja kubengala Irene nalondera mama Gomez kale yangu Irene ngane Shifa ani sorry Fio nalondera mama Gomez Shifa naye alina gy'alonda ne tugamba manyi atwetike mami alondeko olugoyo lungoyeezo kati nkwasizza metro nimanya omulimu gwo nennakuyo nenkwasa metu na luno nemukwasa ne luno kale wulire engalezo mami wetegereze luno naawe lumukwatireko awo nenge yeteekako bot alonde luno mulugobe oyo mwanyinaze tatera kusiimira kumpi kusembera kene manga nawe Irene panga lwetaddeko wano tulabe mama mumuwa obuddala bwobudde gye bunakkira bwemusobedde mami olonze lulwa lwemulondedde n'abaami balonda wangi mwagala luliwa ati awo omutawaana gulabise abaami bagamba luli kale Shifa tugende maaso zikazigenda zibeerawo tunagendera ng'era zonna zizze naye kale asooka ajjeko olwo olusooka naye nga olaba kye bayita okuzaala obulungi mwanyinaze omulaba bwayimiridde alinga mujaasi ndowooza mwategesedde ebirabe weewaawo bisembedde sebo leka mwanyinaze asiime totabula mwanyinaze lwasiimye olwo kale metroni kati mami era ne mu nsawo bakoze kyekimu abahoshi metu abahoshi bakoze kyekimu tukwatireko bakoze twanguya tusimanyi waliwo abali ku budde bagala okudduka tudduka mangu tulonda nsawo tuli mu butiki akwateko nange emuzaawukane omujukiza olugoye muluze mangu alabe ekigenda lumyufu alekuddeyo kimyufu olugoye lunyufu nzamufira ku kabbulako obakama olabye ekigambo ekirungi bwe kiba ekizibu okulondako
Anti kabulaka. Abambi basesanga Bas. Abacha amalonde kali. Ekitambala kya golo. Kya golo. Mama badolonze kabulaka. Bas. Wa mama. Mama asimye kano mumuwengalo. Kama yobale. Tekayo. Ebirabo sembeze ebirabo. Okay, mkwano mule wa Star TV. Twebaza abagalwa baffe tekiba kinene nnyo era ne bakola enkola y'emu. Maama ogenze mu butiki yangatto yaliko engatto tuseekaawo wanje tugenze batusuya okeekedde wali tutuzeekaawo kasa zitukula sobole okwanguwa era bakomyewo olugoye Senga. bakomyewo ku lugoye mangu bakomyewo ku lugoye ensawo egenda kuli mulongo eri egenda ku ensawo balete ensawo Zinaipango kufobo fitumalako nazo. mami alonze ka nude color Yes. ekikala kyalonze bagita Nude. olwensawo betroniwe mami tubimutere anti eno temukiraba n'ensawo akyali Betoni manya omulimu. Mama ngokebera sikutuuka eri ku Star TV nga batukubira essimu kifa kino twakirabako Kakati aho mama church board bino ebikkiriza tofaayo. Church board bino ebikkiriza tofaayo. Mama, yes, mama. Betoni ebirabo bikyajja. tweyongeddeyo Otyo. ono Irene agambye you're special in my life not only for being my lovely twin sister but also for being one of my best friends. Without you I would have not made this far. Nagamba dear twin sister, I wish you all the best on your big day. Amen. And every day may your life be full of joy, love and prosperity. Mama, leta ekirabo kya mama. Irene. Irene yafunye ekiki kino kya mama. Dear mother, you're the most beautiful woman I've ever seen. We are alabye. In the world. In the world. All I owe to you. I attribute my success in life to the moral, intellectual and physical education I received from you. And this is Zaina. Ono Irene. Irene? Yes. Ono Irene. Soka kimu kimu. Byonna bibyo byonna bibyo. Ate oba bumukolera. Irene bukolera. Irene. Abange ajja gwejazirike. Irene. Naye bamama mwebale kubanga mwagaliza nagadde. Irene still? Irene kwatirawo. Irene. Aliwo alemererwa. Wakiri tubanyitwala ne banyisaako. Irene, thank you. Tebayita okukola obulungi mu nsi muno era still Irene. Tusooke kiri. Okay, Irene. Ma'am. Kale. Ekirabo kikyajja.
Daddy Kayemba. Tusaba tumusiime Daddy Kayemba. Nemetoni we. Next man we. Tajja kujja yeka kyemanyi. Yes, tajja. Okay. Oh. Yes. Kale bane tusaba okusiima Daddy Kayemba. Oyo hero waffe, ongeri yaffe. Yes. Munange era Daddy. Maifa abamatuwuliriza lwetutuuka Daddy mneebale kola birungi ka perfume kano kasiime era Daddy lindako okuddayo ejja tukolera gye tulaga naawe twagenze mu buti kye tugendako twagenze mu buti twetikayo esuuti 2 namba Daddy kalondeko yes come wanaba ku TV ngana mulina na mukwata ku wallahi ane kwagade wa kutula kaseberi ekena balaba TV onale Kayemba kati Daddy tusaba alondereko wane suuti bajjemu it's okay tusime suuti etekeke saati nebirala nga bisengera okumpi esuuti zizino katumuteera neyo nayo bagijjeyo alondeko please ne bw'ogironda neetuuka nga tekutuuse bulungi tukubira essimu aba Hosh Fashions ne bakuwa sayize Daddy alonze eyo Daddy kati omanyize dizayini z'abaami lwaki olonze emu zino tusanga nange we n'aba ntegekera kaata w'abaana suuti lwaki olonze eyo mwogenda okulayirira kikubira engalo Daddy alindeko okudda nabino bibye Daddy nibyo bibye mulimu essaati netaayi byonna ebigenda ku suuti mulimu engatto mulimu kyeko liwanikokozo oyagala nensawo yo tufayo olibonaabona nga Fiona taliyo naye nga wali Eddie omwana oyo ajjukira kye bamukolera ng'asoma Daddy agenda londako engatto Tata jawo mukulu yeefunire ebyo munaabikolera eri bano Ssenyonjo jawo Daddy kalondeko omwana akumanyi sayizi yo onaleko Kayemba Daddy alonze engalo mumume engalo ekunyizeemu yoko zayo Daddy agira ddayo mwanguyeko Daddy agira ddayo yes mumukubireko mu ngalo yakkiza Daddy Chanel awahio DJ please omwana wange oyo mumuwe kubo sokolekezwe Daddy pass this way yes DJ naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono bajyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayiwawo bukwakikwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta amanisha munange mikono tokitwala bubi ali awo anengererako ango fita kale njakwajulira kale tweyongeddeyo Daddy Chanel tugyemu alina metroni we jawu bino ombi best man teeka zaalewo eyonge jamwendala ng'oteekaawo Jojem ng'oleeta right wali endala kanteeke wano ekikulu tulaba kala erimba ejjagenda kasooka akola choice kirungi omuntu aba n'ensonga ze amanyi project ye ebirimu zibeera nga zesaaki kayeebuuze ku muntu we this one thank you very much yes Daddy Shan
Daddy Shani webale. So, Nja kwebaza paka. Eyatutumye alina ensonga lwaki ye yagambye strictly saati njeru ne tayi ya red. Tumanyi lwaki. Alina ensonga zirete tayi. Netubeera nga tulina size, tulina XL ne double XL. Okusinziira ku kifaananyi medium teekole. Leeta amatayi gali luddawo. Etayi bazireeta. Sebo jangu ojjawuga n'amasuuti amalala g'akasiimye. Webale kukkiriza mwana wange genda kukola. Tolinga bano abasajja b'ennaku zino. Amatayi mwe gali omwo. Tuli mu ngatto. Tebera mu ndalo omulabu. Kati yoleka eri wano. Wangi? Kati kanfune ku mukyala atubulye lwaki alonze eri wama lwaki olonze eri? Mama abana nonze eno kubanga eri unique. Eriwa eri unique. Manyi nange njagala mbiike eno eri unique. Kati ye abadde agamba atya Daddy Chanel. Netayi agenda kulonda esaati strictly white. Afiiridde kweno. Mukikubire engalo mwagalizi. Netayi yatugambye red. Mama situla. Red alimu ebika. Wabawo red ayaka red maroon ha. Bulino bwoba ne mwenyuko nga mulungi ofa bintu. Wetikke. Omulondedde ebintu nno ne bikiye. Wangi. Jawuo situla. Baleeta ekisero oteekemu. Kale. Kale. Kisero kiki? Okay, what's it carrier? Yes. Sebo tukwebaza byonna byokolera omwana wange ne bazzukulu bange. Tutandise. Otyo? Kuteesa Naomi mugira mugenda. Kale yanguwako eno. Ngane. Mugira mutuula. Abalala mugira mutuula. Kuteesa muweyige. Alabe kyentuusizza. Nga tuli ku kamera wano. Dola emitwalo. Jamu tofaayo sekitulitera eggulugulu ekyo twakirwanako. Kaba mukise emitwalo 2 yamukyala Kuteesa. Kaziwe Sarah. Kaziwe Sarah wali? Yes. Nga bwefuna Tebasaaga Mariam. Njagala amanye kyentuusizza. Nyabo Mugabe yagudde dda bintu. Tebasaaga aliro dda. Olinda ki? Otudde. Okay, basi tumpire emitwalo 2. Yamukyala Sarah. Yes. Amen. Sumulula endala, leeta endala. Daddy Sumulula. Mami Tebasaaga. Tebasaaga yiyo eddene liiryo. Yes. Mami, ogenze. Njagala amanye kyentuusizza mukwana. Ebintu bino. Sebibaasi. Sumulula eddene, sumulula eddene. Njagala okutegeeza Tebasaaga security wano eri ggulu muzeeyi yatuyambamu ekyo. Sumulula ekiri muno. Sumulula kuba kusumulula ki? Aguddemu entengero. Ajjamu naawe. Naye abakazi balina enkola era omulaba bw'ateeka mu nakani mu bbaasa sente ya kikazi aginyiganira. Twala gisiga akakadde akamu kokka genda. Otyo. Ndizo banakoze ensobi tomanya. Sumulula taata kiri bulungi. Mwebaza omwana mu kamera. Sumulula omwana omwebaze kuba amugambe. Zeddayo. Okay. Daddy Kayemba. Ojibikule kalabe. Abange. Omugole Irene. Metro Nona manye napyo. Kuleko. Sumulula taata. Kakati tukulabe bw'olituuka mu kanso ng'obudde bugenze mu parliament. Irene yino. Efunise. Gitekeyo. Katufune mwami musoke. Mwami musoke ki? Mami aja. Simon. Musoke Simon. Mulungu ngalo mwagalize. Okay.
yangu yako yangu yangu yako situla omwami ono bananga akola kwa luwa paaka yensonga lwaki abikola bulungi. Tetunaba naye nga tetunalya mmere waliwo omuntu ng'omu gwe ndowooza bwe tumaliriza kino ajja kuba nga waayo ekirabo erya Irene bwe tumaliriza nga tugenda mu kulya. Abakoze ku nsonga y'olubuto tweteeketeeke bulungi. Omukyere mami kilo 25, Irene kilo 25. Box ya sabuni emu mami emu Irene. Bwekityo kibalansinge balance the box. Yes. Soda in the middle still. Gabana eno keki ya mami yamani banagisala nabo. Eno keki ya sala. Yes. Bwekityo tweyongeddeyo. Make sure take a copy of the girl. Say happy birthday. Abange. Mukama yebazibwe pozi twebaza Katonda olw'omukyalo ono ataba mukyala waffe waawo tukyali mu kkubo era tusiimye nnyo tubadde batugamba ebigambo bino ne tukukuta nabyo nga bwe twogera naye tusalako mangu simu ng'olugambo luyinza okukola ki ne tubyogera nga bwe tugira ne tukola ki ne maama weebale nnyo okuba omuntu ayamba. Omanyi abantu nze n'abaganda bange bannyinaze bweru naye oli akusindikira ssente kuzimbira kizimbe akulaga ya neighbor. Abantu bangi they have been so disappointment era tebatrustinga abantu be Uganda naye omukyalo ono Mukama akimalire nange manyize naze ne galibindi oli bwayogedde byamukoledde ate nze nenkaaba ffe buli gwe tuwulira essanyu tukaaba bukaabi naye Mukama mulungi nnyo maama weebale nnyo okuba n'omuntu omwesigwa. Abamu bakukuluma bukukulumi n'abalala mbalabye nga babaayo ebirabo nga bagamba maama oba ffe twaba tutya ebyo ate nga waliwo era abaazaalibwa n'ono nga bo baazijjamu ne bagamba maama n'akange singa kalinga oyo kale kino mukikubire mu ngalo ate naawe bandi atudde eyo naye kino kiyinza okukola ki okutuukako. Sebo Mukama waffe nsaba okubira Mukama waffe afande sebo yimirirako taata yimirirako otyo yaba Mukama waffe wano sijja byogera sibye ebyandeese ate naffe mwebale tusaamu obwesigwa ne twebaza ne gavumenti ekulemberwayo Kaguta Museveni edda ng'osembeza omujaasi awaka kyabanga kibi naye kati bano maama ffenna tuli basirikale neffe tumutudde era tubeera naye bulungi tetumuyisangako bubi. Mukama abampeera omukisa olw'ebigambo ebyo. Tweyabuza tweyanzeege kasubire sisita yoba gyalova kakukukako tojjangaoko Mukama kalabawomukisa. Mukama abawomukisa. Ono mwana wange naye mwana gwerekera okunzijukiza obuntu buli obwedda. Ana akantu kanzijukiza bwe twali nga private ngo bayiwe tuzina. Situlabe. Come on. Kateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro munono muliro mpobugalo ne kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana wala
ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere ebigambo byetugamba mu ebyo nga mulimu obubaka bwowa eyakoleka surprise olw'eddembe n'obbagamba nti kyebakoze tokyagadde nga tukutenda omwoyo kale kwata akazina then n'abali wano obabuulire bw'owulidde tandika n'amannya omulabe wa Sat-TV omweyanjulire amannya go amannya agange nzali Irene naye ng'olunaku lwo lwakedde nga luli lutya wakedde oli musanyufu abadde mumeka stress saasabye nakusaba nno kubanga nali muleka stress kabadde kasimu zange zabadde nga nina mulamu wange nazimuwadde then nagenda ate yazikozesa ebyawulira byayagala kati nembeera awo kasiina simu kubukedde ku makya neŋŋamba nekeera nnyo saa 11 tunga tumbuzi nemukyekingako omukyekinzeeko nga teyasuzeeyo onzeeye yafunye buzibu kisi bayinawe neyokola binnemi nzizeyo mu buliri nembeeraawo nenyenda kati nga sirina ate gwe nagamba nti waiko kaki naye nga osuubirayo kali ka outingi era ekyasinza okunyiiza kubanga nga yampadde puroguramu y'okuntwala out atalina kwananfunira neŋŋamba koze nti omuntu nabadde muwadde appointment antwale out kubanga okuntwala out baeve nasooka neŋŋaana namugamba naye fubula long obaddengawa ani yakuwadde enamba yange namubuuza embuuzo nga biwerako naŋŋamba ze namba zammwemba nazo naye lwakuba nti olusi obudde ebumbula naye badde musaba nkutwaleko out n'abaana bo bonna nze okay then nenkubirako fiiyo naye olusi wemba singa kyenakoza nsooka nemubuuzaako namuga fiiyo oyi katenda mwami antwala out n'abaana bonna naye olowooza ntwalawo kuba tuludde omulaba n'omubuulizi n'agamba nedda Irene mumi katende mukwano gwa mami ate ayinza okuba akutwala bamugendeko mu kyalo engeri gyaludde olaba ku maama naye ng'agamba ntandise nti okukola ki okugenda onza yaŋŋambye antwala out yandiŋŋambye antwala kulaba maama bwana wadde siri mu kyalo nga ndi eno omukono n'aŋŋamba kkiriza akutwala naye kasooke mubuuze akutwala sayidiwa kati nenina akasimu nemwetusaidinakawo nga tusobotanyega awo nange nebamubuuza tumutwale wa tumugambyewa kakati ekifaa kyatuuse olwakasimu nakakobyawo akomezawo ku ssaawa 4 nga n'omuliro teguliiko neŋŋamba nesooka ntekakawo sipiidi nembugumyako nagenda out nemugamba munaye essimu bwedda teriko ndowooza obedde okola ki onkubira ndowooza obedde onkubira nanga nedda nongera nage sinnakukuddako naye nga kutandisa okuvuga nga masindi nze okay nga ninda puroguramu twekozeko ku sipiidi nno manye abaana bange bomba weza kati wotabangwira oyinza obutakwata budde muntu bagambye kati nemulinda nemukoye nemugamba oliruddamu kuba baitamanyi wakanamulagiridde badde ebyabo ngaze agamba Irene onze mangi nga mutuufu koshuwa nga badde mutuliyodi nga simulaba agamba katugende kati bwe tugenze netujja nangamba naye omanyi ate nagenda gye nkutwala soke tukyama wano tunywemu ewano netukyama kati tuuse nzibula nange eba nange ntwala okwebaza eri sisita wange omanyi abantu okupulaningira omukolo guno ne batuula nga bw'obalaba nga wakedde tosuubira kusala ziteeke mike twala okumwebasa simanyi naye kyemmanyi naye ategeera kyetegeeza kubanga nsanyuse
Nyonyo feel. You mean a lot to me. Love you so much. Wali awulira. Feel gwoli. 10, 9, 8, 7, Chikichi, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Irene. Happy birthday to you. Congratulations and celebrations. Omwana atudde kwe tuwa keeki buli anaakaya bw'onaakaya ng'otuula ekyamazima abasebo DJ mponapola abasebo ne banyabo tusiima akadde ke mutuwadde ebeera nsonga nkulu nnyo nnyini ddala mwebale nnyo mwebalire ddala amaanyi agabo bagambye Kasaliwe David Livingstone baako kyoyiga aiwako chetume community based health care program here in Mukono, and I work also with the Initiative for Social and Economic Rights Kampala eyo era libe eddobozi lyeri mu kukyenda mu katonyeze mwenda Prime Radio program of Gaga Wensulo bw'osiima empeereza yaffe obuulira ffe oba tosiimye obuulira ffe ffennyini tetutereeza bw'osiima empeereza yaffe obuulira abalala bw'oba tosiimye obuulira ffe ffennyini tetutereezaamu nenga mwebale Irene, please keep up. Thank you very much. Yes. Yeah, feel yangambye ogenda kukola n'ono omwana ho nengamba nga neesiimye naye mukyala wange yabadde atera ennyo okulabako akufiirako awo waakiri aleka ebirala naye nga akulabye webale nnyo webale kuweereza ggwanga embeera ng'eno abantu baffe gye basobola okuyiga nti basiima ku muntu akoledde ku kintu kyonna. Thank you very much. Okay, kale gabula mama naye nze mbasiibudde abeba Star TV tusinkane leero mbadde mugenyi wa wano Mukono bali na Shades Garden. Wiiki ejja ate gye muntu simanyi nizobe Tololo ng'omwami ono nizobe Busia Malaba Mwanda bawe rapa akatwaliyo nizobe Ntungamo naye gye muntu maje okudda bambi mweraba. Bye bye. Bye. See you. Oh, okay.